Ne bannyabo omugenyi talagazenka naawo nga ziyalaga zituuse. Essanyu lye nnina nze Munnabusiro omusomesa w'olulimi Oluganda alutambuza akanyomero ku kanyomero. Olunaku olwaleero nsanze mukwano gwange aludde nga ngoberera ate ayagala ennyo olulimi Oluganda. Meja kaye amabulire yenze Meja Mayanja awo Meja Mayanja ow'omutima awo muzzukulu wa Kakeete Bbaale era olulasanga eyelwelwo wenjogerera bino lumulimu 5 10 mbaawo lulimu 5 kanange ngene njiga olulasanga ye kituufu nnyo ddala Oluganda yalwagala dda olulasanga yalwagala dda era olwaleero lumuzze mu kya ky'emikono bannange weebale nnyo weebalire ddala ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamwejaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye ndikubbira kakajja ebbira ndikubbira etunga tiribogo wangala buvule kubanga obutwa bwogogo olw'embuyaga weebale nnyo weebalire ddala Meja Mayanja Ssaabasajja Kabaka awangaale era n'omukwano gwaffe gweyongere nako kituufu nnyo kugundiire nnyo mazima ddala kituufu nnyo ekyo kale nno tuli wano mu gyakafubutuko kubanga tuli ku luguudo oluzibu ennyo emisinde giba mingi luno oluguudo luno lwe bayita express naye nga mwebale kugoberera bannange era mwabagala olulimi Oluganda mwenna mbeebaza nnyo mwebale nnyo ddala abafaayo ate ne muwagira nebaza nnyo nnyo okusinga ddala Meja Mayanja okubanga bannange yeerekereza nagamba kangule ekitabo kino nange olulimi lwange nyongere okuluggumiza nduteekeko ettaffaali kubanga ekyo kyekikyo ebibi bikutikka ekinywa ky'enku nga mabuja gye wageze nayo etunula kale nno yeebale nnyo yeebalire ddala ku YouTube mugende eyo emisomo gye tuteekayo mu subscribinge mu likinge mu commentinge mu sharinge ne bannaffe bafune kale akataminga kano okalaba naawe funa okuddamu amaanyi okwenjawulo ddamu amaanyi funa amaanyi omanye nti nno olulimi lwo kyekisinga bajjajjaffe baalugera nti olulimi ly'eggwanga olulimi ly'eggwanga kale katubeerekereze mubeere bulungi naffe katweyongereyo ate kubanga tuli wano tudduka kannamuntawu tunaawuliziganya mweraba